Zikulungenge ensi yonna ku Metro Pharma kyenda katonyeze munana okuwuliriza okuyiga n'okumanya. Nkwanirizzaako oluganda gwali eyo ampuliriza akadde ka leero mukyala Monica Musenero y'omu ku balina obukugu mu kulwanyisa endwadde ezo ze bayita pandemic ne epidemic mukugu naye munange ebyawano bwetyo abantu musisi bamugiriga nnyo ekibuga wano ng'ayagadde okukolera ekibuga mu ngeri gye yali akikola era waliwo omukulu omu kati yeesimbawo tugambire ku Jennifer n'agwako abaamulonda ne bamutwala sirowooza nti alidda n'abalitwala Museveni nga kati tumugjawo abalimutwala tuyejjusa mu maaso awo. Mukwano gwange nkwaniriza mu kaseera kano sebo obuze kubatuuliriza. Kwali kugalaata musajja mukulu ng'aganirira bamulya bigagu engeri lundaaganya bwe yamulijja ennume y'ekigo yenna n'avulubana ebitoomi amala atuuka ew'obutama nga yenna ajogiina era ng'ajonjobadde ng'ekiyoyo kagafumba olwamulaba yateekula ejyaluutuzzaakaayo ku myanga egy'okubiri munekampegano taddangamu kumukubako kitunuulira abaaga era akyagwa mu ntawumba daa bonna bwe bazikubamu amakiikakiika nga beewuunya eryamumira n'ekyamutwala. Dokita Balige yankoona balamaga nteedde kayige ng'ettwala bukolya Nabankote mu mitaasa kaŋŋambe nti nteedde muzaamugula era sijja kwogera nga luli olwanobako nti baleeta omwenge bannone n'omugamba nti olubereberi baleeta mata. Ennyanjula eyo waliwo abajaagala era abaginyumirwa kyovula nga saagadde kukuyingirira weewaawo eriyira bangi gwe wamala tomanyi kwayanjula omukulu oli yamanyi ndowooza simanyi naye ndowooza oyo bw'atyo ye bwe yeyanjula. Weewaawo basobole bannyaba bali ku Metro Pharma tubeebaza okubeera nga temukyusa mukutera n'okubeera nga mutumbudde 9 akawumuze 8. Tweyanziza nnyo. Obulwadde bukoze butya? Obulwadde bukuze bweyongedde bwamabaga naye tavangawo era omukulu minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng omugezi bemu ku bantu abagezi ddala mu ggwanga betulina. Nawulirako emabegaawo ne pulezidenti ng'amutenderaga mu yumumviiko ya pulezidenti bw'amala okwogera nnoonyereza gwekimanyi nti Museveni pulezidenti dokita bamuyita dokita ukiwulira kati nkiwulira kati era kuba twamanyire kuyita Museveni pulezidenti naye is dokita doctorate agiti nagundi yamanyi wegenda obulize naawe kale nja kubeera nga nkola gundi owange naye abantu abamu tubeera nabo omu ku bakugu ye Dr. Ruth Aceng yagambye nti mwekuume nnyo Omicron bwe bulwadde obupya ye type ya COVID naye okweyubula mwekuume Omicron ajja kwamu era baatuukaawo ne bamuzannyisa naye nga bulabika bwali bwo senyiga yabeera nnyo ne bamugamba nti si COVID influenza naye nga yali COVID. Enkola y'abantu baffe ogimanyi etyo ezalawo ate olwokuba twogerako COVID nga baga nti waliwo akakookolo tebakyeragala kwebikka kookolo ne sanitizer oli ne bwaba akalina omusanga akatadde wano mu kalevu bwe tukola enkola yaffe. Kikwabanga waluulirako oluyimba obwana bw'enkoko bukulirawa mu ssanja Katonda n'abukuuma kikwabanga oyo Africa tukulira mu ssanja bwetutyo Katonda Katonda ayamba. Omuntu omu yagamba omwana bw'atalya ku ttaka takula. Omwana takula naye nedda kakati ekyo Omuganda nakati
ng'ate dokita akyogera. Omukenkufu tutunulire abaana eri abaana naddala mu nsi eziri ebweru abakulidde mu nnyumba mu kalina waggulu ng'ettaka temanyi ni bulifaanana naddala mu Amerika. Abo bazungu bano wa Afrika twogera ku baddugavu alina okulya ku ttaka muleka yavule. Okimanyi n'omwana omusiba pampa nti kirwaza mu Afrika. Tebagala nappi mwana lwaki omusuza mu nappi nedda muleka omwana yeetaayaye. Biri mu Uganda waliwo binayitako nga bakuze katimu kabagamba nti kakati fe abanappi tugenda kontana n'abapampa nagana ati bw'otunulira owa nappi mu kumanya abeera wawaggulu ku wa nappi nokitegedde kuwa pampa abamumanyi owa nappi aba mumanyi kuwa pampa akati ezo embeera kyova olaba abantu balina ebizibu mu maka wawa bonna bunkenke weereere senga ni kunyumiza ku bunkenke obuli mu maka alla buli ggwawo busobola okuggwawo wabudde buno nendowooza kiyinza okutwalako awo ebbanga singa embeera etereera kuva buto naye waliwo erinnya lye mbadde njagala twogere kigaanira wali oliwuliddeko naliwulirako nga bantu balirina kigaanira bbwa lya mutwe kigaanira bbwa lya mutwe twamulira n'omwami wano yakulanga ebyamagero Kibuuka kigaanira ate nno oleese erinnya eddungi Kibuuka kigaanira ye yadda ku byafaayo bya Kibuuka omumbaale bwe tuliko bbwa lya mutwe omuddu wokka waagaanira okwetikka ng'alina ebbwa mu mutwe ate n'ateeka mu bbwa ne balyoka bamu naye ayinza okukwatira mu nkwawa ebbwa ddala lireke naye ery'omu mutwe kakati eryo limuyambako okwewuka naye kimanya baawulira emirembe ate emirembe ng'alina ebbwa liyinza obutafa anti yandibadde yeetikka naye kakati kati muddu bamusonyiwa lwekyo okuba alina ebbwa ekigaanira talina awalawo tatagaana kujawo ng'alina ebbwawa mu mutwe gye balino bakigaanira nnyo kigaanira oli yalinga aga nti aseeya ku nnyanja takka naye nga kirabika yalinamu ekintu kinga tyubu waliwo bagamba nti oba gwali mupiira kwe yatuulanga kyali kidomola oba mupiira oba ki naye nga abantu balaba muntu wakyamagero atambulira ku nnyanja era nawulirako nga bagamba nti oba ekyamuleetera okufa byali mu ndowooza oba oyingidde mu byafaayo bya Idi Amin Dada naye ndowooza baddugavu tulina amaanyi ga njawulo gwali olabye eby'omuzungu atambulira ku gundi ku mupiira ng'ali ku nnyanja gwate bityubu yemuteeka mu gundi muki ne naawe kigaanira yali akoze ekyo ng'alina engeri gy'akoze gw'okimanyi omusajja yajja ali eyo n'agamba nze nina life jacket ate etya nze njikola mu bucupa obwo bw'amazzi mineral water bwasibamu ekinankani n'atambula nga 10 n'adda ku mazzi n'aseeya n'ogamba nti kiki kino naye gwe oyinza okatambulirako kasita kaba kasibye omukka nze navuga ku lyato oliweeri awo oba mutuufu ekintu kyonna ekirina space munda mulimu omukka ng'osobola okugusibirayo ku mazzi oteeyenga n'otambula awo oba mutuufu waliwo n'omwami yambuuza ekigambo emboodooli nti yawulirako nti waliwo neiba wange wano yavuma omwana we nti alinga emboodooli bannange ekintu ekyo kivumo kyamaanyi tetwagala kuyigiriza bantu bivumo naye
amakulu gaakyo emboodo kitegeeza omulambo gw'endiga gye bayita emboodo kakati bw'ekivuma omwana obanga amuvuma gundi efaanana bw'etyo anti n'endiga mu kufa kwayo tegaana kola ki keekaaba bw'eti mu lufula tesaliddwa togisala n'abaakaakati nga bamenya amateeka agaluwa ne bagisala anti bye bisiraani baga nti tosala ndiga nga tekaayi kasi teekaaba omukyajanji tagitwala agisala agireka agireka abakulu Joe Biden ali ku bunkenke atidde ki ekibaddewo ati waliwo bamukutte era bwe bamukwese tebannamanya Joe Biden bw'anaaba waakwogera ayogerera eyo lwa nsonga beekengedde ensi ya Amerika yandibange erumbiddwa abatujju nga bava wakumulira abatujju anti era tomanye gye bava wabula bamala okukola ne beewaana nakakati bagamba nti era kale kuwolera ggwanga abatujju anti obutujju ate butandikibwa nnyo abantu boolaba nga si batujju buli lwoyiganya omutujju oba omwongeramu amafuta buli bwamuyiganya buli lwomutta yongeramu nnyo amafuta okulaba nga ate abatujju abalala bamera tanti takola yekka teri mutujju akola yekka abana akabinja emabega abaako batendese kakati abaakola ki kati gwe bw'omutta ate bali basunguwavu nnyo baba basunguwavu nnyo okukira bano Amerika eri ku bunkenke abatujju bandikikuba kati abakessi ba Amerika bagambye mbeera eno kono kamugjewo ne bamutwala gye bamutwadde manyi gye bamutwala kasi tabakwata ku president nga waliwo embeera ekankana mu bbanga waggulu gyabeera mitwalo ng'ena gyasinziira n'alabika ati ne ku TV ne mumunoonya ne mubulwa Air Force One erimu ebyo byonna banyonyi erimu byonna ayinza okubeera mu bwengulu omwo mala emyezi 6 nga tennaka wansi ate nga communication ekolebwa nga ali mu studio ali ku ttaka wano n'akomandingira eyo agafe Russia president wa America bw'ate bw'abeera Russia omuduumizi wa Kiev eri mu gye bagiyisiizidde balabika bamukyusizza tebannalangirira mujja ne bagamba nti akyuke Kiev tebanakiwamba bagamba nti bano abawambye abarussia anti Russia yeetaddeyo bagambye kati anti oyagala bitwala kale katukulageko teri mukulembeze gwe bataddeyo owa Loinski ono ani owa Ukraine Zelensky ateekayo abakulembeze bajja bamakinga trouble naye paka Russia efunze ekyo nga kuba kati batwalaganya Russia ina okutwalaganya naye nga eringa akamasu bwetegendereza nnyo bagitwala bagireetereza Russia yamenya amateeka g'entalo muteeka ly'entalo oteekwa kubanga tokuba amasomero ddwaliro any public kadayo byonna yabimenya dda kati kooti eziwosisa kalintalo ogwo omusango gulindiridde kuli kodi Amerika yatereka kubanga buli weeva wonna erekawo mu matongo nga tewali kintu kyonna abayeekera abagala okuba bwe kye bakola bayingira ebyo gwe n'obba bali ne bakunenya singa analemerako wabula bwe bituuse ntalo lwandibadde waliwo abagenzi enaku 10 nga Russia ekola ki fugazaani Ukraine naye nno gaba maanyi eno mu Ukraine Ukraine ki Russia keekubira enaku 10
ate ndowooza bwe tugenda mu nsi ezisinga amaanyi obeekwata 22 Ukraine ate nga Russia ekwata 2 kitegeeza nti nafu nnyo ate okuba otya kano anedda gwe tulwanagana naye mulala anti kati kiri bwe kiti awo weefulidde obubonero naye era twabategedde twabaguddemu nti gundi aba Ukraine nti asibe balwana mu Amerika yalwana ballistic missiles n'ebigundu ebirala n'ebya gundi birala ebiweerezeddwa mu Ukraine ate mateeka bo wali tebamanyi ekyo baliwa bana abalasi kati kooti y'entalo bw'ono waayo bujulizi buli luddawa teri mu NATO naye ate NATO egiwagira NATO eteekamu kakati obujulizi obuddawa bawagirira eno Africa yagenze olabe nga esalawo mulimu abagenze naye nabo tebalina nnyo kyamaanyi lwakubanga bali eno n'eno abakulembeze ba Africa basinga Russia balina bibajjayo ate ne mu America Uganda yawagira gundi era yabeerawo wakati mpagira yabeerawo wakati naye gulo obisegwawo ani igwe Uganda Uganda anti kati kisinziira mu kuwagira singa mbeera n'omuntu nga yeddira nsene nga ate wali ku kijjulo kya nsene kati omugambo nti gundi kankomewo netugenda netugwera ensenene netudda kakati eno bwemwagwa ensenene tuzirya kifaanana ng'olwaleero simanyi oba okkiriddeyo bali aboogera walulipokodde ng'oga ndi musiraamu jangu omperekereko naye si mukwano gwo kati omuleka eri gwe nemugenda mugwera pooko okomawo obyejjagalira wano tamanya nti obyejjagala pooko naye nga musiraamu munno kakati bwebito bwe biri tibwe tutuuka wano ku ngeri ya kisiraamu bwe batuuka eri bwe bati kati Amerika Uganda bwetu bweri mulimu erinooli ebirala erinooli kireebereebe ng'omufu atanaziikibwa obeera ng'oli mu United Nations ng'oli mu kyo oba oli wansi wa Amerika kubanga ye erina enkizo nene nnyo naye teri enkizo eyo teyinza kutwalibwa nsi ndala yonna Amerika nti yakyagala era efuba nnyo kyo era bwe kiribeera emirembe n'emirembe giyita poliisi yansi yonna oba oyagala oba toyagala ani aba olutalo wano facilitation kusasula amawanga agatwala amagye wali Somalia ani asasula sente Amerika kakati kikyotegeeza ate mundu ezisinga okugendayo zino mukono Amerika mundu siza AK-47 sizo zisinga okulaba zikolebwa ani mu Russia nkutidde Putin owa Russia agenda kufa ate mu byafaayo ebyamaanyi lutuwe Putin lwatamukube bukubi agenda kwetta ng'olutalo lumulemeredde naye luyinza okumulemerera ajja kwetta ebyokulwanyisa ng'akyali ogamba nti no ave mu lutalo agenda nti ndulekedde awo wakiri afa emabegako batandise n'okuwandiisa abavubuka okuva ku myaka 18 okutuuka ne kwana kyekiraga nti olutalo ndowooza esozeewa luyingirire ddala oba kufa lufiiremu naye okumukuba ekyasi wakiri akyekuba ajja kufa mu ngeri etetegerekeka nga Hitler nga bwe yakola nga Hitler bwe yakola tunaabiwulira mujja biwulira
neno obwengunkenke omanyi waliwo ebintu byotunuulira notunuulira eno notunuulira eno kati bikuyinga babayinga abakulembeze ngaabo bwe bukyenkya bakugamba nti ye luwangudde olutalo Putin nedda olutalo lwa Namulanda Finland teruyingidde yaluyingidde teyagadde kugde eno ate against kitegeeza nti ne bwoba oyagala oba toyagala era luteeka okulemerera yayogera atya nabe era baagala kwegatta ku NATO ebyo kyogamba ye mukulu kimulira ki anti akati bano bonna tugenda kuboolekeza obwanga anti bw'oboolekeza waliwo ebyokulwanyisa byotolina kuboolekeza nga bw'obyolekeza anti bebanga bumulango okimanyi mbooko gy'okubba naye nga naawe kuba okuba empola ebya nuclear kati nuclear kamutabya nga naye mpadde manyi nti ate yaba amwetanjamugyungunya naye nga bunyugunye nabo balina bali Abamerika ate nga bano bibakafulu mu kuweesa anti omanyi ekiriwo buli kafulu yenna Amerika emubba nawano yabbawo omuntu bamuyita Wamala kaya kugambye eki nawano yabbawo omuntu Metro FM 9.8 sanyu lyo buli kafulu yenna bamubba era mutwala okimanyi bulungi nga abazungu tebannaba kutuuka wano waffe nti Abaganda bakolanga n'emmundu emmundu magezi maganda bamala kulabira kweri bino nno tebiriimu kyoyita magezi g'Abaganda abazungu baba basooka okukikola so nga ate ekyaffe ekyo kisigalawo kati toyinza ga nti amagezi g'Abaganda eryato awo kituufu nnyo kati eyo tuveeyo twagala otubuulire twasigala ku lunaku luli nga tuzigadde nga otubuulidde Juma anti ffe twakwatamu Juma twewuunya Juma nga tulowooza linnya lya bannaffe lyava eri lya nsalansalo ne liyingira wano ng'ali abannaffe Abayisiraamu buli ayitibwa Juma tulowooza nti musiraamu era wabagamba Juma natandika assalaamu aleikum naye waŋŋamba nti Juma yaliwo tandikira ate nno ekyewuunyisa ne kabaka ow'e18 kabaka Tebandeke era yazaala omwana n'amutuuma erinnya Juma yes nga mulangira omulangira Juma Kateebe bangi bamumanyi ali ku luno Juma Kateebe teyafa naye yali mulangira oyo yali nnyo mugundi teyali mulangira Juma Kateebe genda maaso oyo no mwana wa Ssekabaka Tebandeke ow'e18 awo wonna ng'Abasiraamu kababeera Abazungu tebannayingira wano waffe 18 baali tebannajja naye ng'erinnya tulina kazi wagamba nti oli ye Biti Juma nti ye Beti naye kati nomala omuyita erinnya eryo kimanyi mukyawagana ani Beti n'omugamba nti agwe Biti Juma akisinziira Elizabeth nayo ye Beti ayinza okuba ye baasalako Laakeri naye ye Lecho naye kali bw'omuyita Laakeri akukyawa bw'aba alina endowooza eyo basuba ne banyabo bamukisa abo abalindirira pulogulaamu eno era nga bagyesunga ng'enkoko y'omuluwombo era nga bwetandika otumbulira ddala olimwe kusubwa buli ketukoonako ali mutuufu kubanga okuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiruwala siwe kiri bwe kiba kitegeeza bannange basuba ne bannyabo tutambulire nga ate mu bintu ebyokuyiga bwe twafundikiranga Kibuuka omumbaale agobye Ebuganda kakati Kibuuka ono bwe yali atuuka wano ewaffe ayina
omwalo gwe yatuukirako gwe bayita mulindi. Kaakati omwalo ogwo bwe yatuuka awo okumanya nno yajja amaliridde yasimbako n'ekitooke. Kusimbayo ekitooke kitegeeza kulwala nnyo. Yesimbira ddala ekitooke, yasima ekinnya n'asimbamu ekitooke kibayita kalunsambulira. Kalunsambulira kitooke, kika kya kitooke. Wabula ate bw'asimba ekitooke ekyo ne kikula, ne kizaala endu, ne kisaako ettooke, Abanyolo kye baakola ne bajja ekiro ng'ali mu tulo. Ne batema ettooke liri ne balitwala nga tannaliryako. Be basooka olirya. Basooka okungulako. Eryo nno baagala nnyo mulya nnimire. N'abamu. Kaakati mu Luganda waliwo ettooke lye tuyita ery'ensimbagano. Bw'oba osimbye ebitooke ebyo eryo lyennyini yali sooka ddala bajja ne baliyunja ne balitwala. Kibuuka n'akimanya nti Banyolo kyokka bazze okulwanyisa. Yalina investigation. Oli yalimu amaanyi ag'enjawulo. Amaanyi ag'enjawulo? Okimanyi nti nange waka banziba ne bukyenkya ne mmanya nti naye alabika kitamani kya gundi kye kyanzibe. Nja tulimba nnyo ate ggwe. Mutani wa gundi oba olowooza bulowooza kubanga eggwanga lino ligamba nti oteeberezebwa mpaka kooti ng'esazo. Naye teweerabiranga nti oli mwana wa mufumu. Abantu abafumu bangi nga baana b'abafumu. Naye yakimanya nti baali Banyolo kubanga yabagulirako bwereere olutalo. Era bwe baamala okutwala ettooke eryo olutalo luno ne lutandikira ddala. Oba ne lulungibwamu. Ebirungo ne byeyongera. Kubanga kyekyamuleeta. Kyekyamuleeta. Era bono mu Luganda nno abasawo n'enjogira oli kalunsambulira ng'ekitooke kya Kibuuka. Kitegeeza omuntu kyavaako olutalo. Okukola ekintu ng'olowooza kinaakuyamba ate ne kikuviiramu omutawaana. Bwe bagira ddala enjogera eyo ne kaakati ng'ekitooke kya Kibuuka. Kibuuka bwe yeeyongerayo agenze kulwana. Era Kibuuka ng'ateedde olukukuzambugo mu Buganda yatandika okukola ebyokulwanyisa atuukirize ekyamuleeta. Era ebyokulwanyisa ebyo yabituuma n'amannya. Mpuliraako. Okimanyi yalina emmundu ye? Emmundu? Nga ke Kasaale. Yagituuma erinnya Kitonnya. Kitonnya? Nga bagamba nti bwe yabanga eri baalabiranga awo ng'obugundi bubatonyamu obusaale nga bubakuba. Naye nno omusajja omukalamojja ate akuba sitweiti ye nga ayagala okukuba. Alina waapimira bw'ati n'alera sayidi eno n'akutwala ng'eri mita nga 5. Gwe ng'oliwa? Gy'oli mita nga 5. Tomulaba? N'akakuba mu bbanga kagenda katonya mu kawombo. Tomanya na gye kavudde. Tegeeza Kibuuka omumba. Abakalamojja amagezi baagajja wano oba bo? Baagajja wano. Yalina n'effumu lye era nga nali era Kitonnya. Engabo ye yatuuka n'akolesebwa ebintu bingi n'akola engabo n'agituumya erinnya Babenga Mazzi. Babenga? Mazzi. Yalina n'oluzzi lwe era bwe yatuuka eyo embaali lwe yasimisa nga wano mukono. Mbaalo oweeno emawokota. Emawokota mu Mpigi. Butambala eyo. Mbaalo etali Mpigi. Ali Mpigi? Empigi eri mu Butambala, ssaza lya Kabaka eri e Butambala. Kati bano abaliwo ekyo kibategeera. Bw'oyogera Mbala amanya nti okuteku lwe Busoga. Ava ku olwo naye ali mu Mpigi. Eva abaani ab'endiga. Ng'alina n'ettambiro lye nga yalituuma erinnya Mpumudde. Mpumudde kirirudde wa? Kiri eyo era mu Butambala. Mu Butambala omwo? Kozi naawe oliwo e Butambala. Ffe tuli b'Egomba. Egomba? Nanti ba muliraanwa awo. Era gwokya bbiri. Kaakati bwe baabanga mu lutalo enkola yaabwe
yange lino nga mabala g'entulege enteetya etteeka ly'olutalo liba nti singa muba mulwana ne muwangula abalabe bammwe balina enkola y'okunyaga. Okwo kunyaga kulungi nnyo. Banyaga naye abasinga fe wano eggye lyaffe erya Uganda lyanyaga bakazi Kongo. Kongo bagoberera twasinga okunyaga naye ne kuddirira omuggo waliwo omuggo ogwanyagwa mu lutalo. Naguwulirako era kaakati togenda mu lutalo n'oddira abo envuma ogimanyi. Envuma baba baki eba enyagiddwa era mu lutalo tofiiridde awo mu lutalo n'oddira awo era tonenya azze na muggo anti ye mateeka g'olutalo. Kaakati na bano Kibuuka ono bwe bali eyo bali mu lutalo balwana banyaga omunyago ogwera ddala. Kibuuka ono ye yabanga ng'omugabe akulira olutabaalo kati bano olwo Ssekabaka oli Nakibinge amuwa anti ye aduumira atudde eno nga bw'olaba ssebo Putin bw'aduumira bano ne badda mu lutalo ne batandika okulwana. Ne kabaka bw'atyo bwe yakolanga. Kibuuka bw'atyo bwe yagiranga n'akulembera abalwanyi be bagenda ku luuyi lw'essingo ne balwana. Eyo nno jjukira wonna waali wajudde Banyolo beereere. Gamba gaali masaza gaabwe. Kazi twawamba mawambe. Ira. Kaakati waliwo agaatulemerayo. Liriwa buweekula. Andi baagagira wano bo tenaakola ebizibu. Bugangazi ne buweekula. Kaakati Kibuuka yalina ekigango kye. Ekigango ekyo ng'akituuma erinnya Namirembe nga bwe baleeta omunyago guli gwonna basoomo. Kababeere bano abantu bonna abaabanga banyagiddwa bwe baleetebwanga era baabateeka baabasanga omwo mu kigango. Kaakati omuno mwe baaterekanga abasibe oba abanyage bonna bwe baabanga nga baakukutta bwe baakujjanga omwo mu kigango Namirembe baakutwalanga mu ttambiro lye baayitanga Mpumudde. Mpumudde ttambiro. Erinnya eryo kati nno Mpumudde okumanya nno erinnya eryo lyatambula. Emirimu gy'ensi kwampulira bagamba bano abagundi baba bayimba. Kaakati awo maze emirimu gye. Ye Mpumudde oyo kufa. Erinnya eryo era lyava ku njogera eyo kubanga abasibe abattirwanga mu gundi mu ttambiro eryo bwe baamutwalanga ne bamutuusa omwo nga bamutuusiza mu ttambiro eryo Mpumudde ng'atandika okwogera bannange Mpumudde wano mazeyo obwange sikyayinza kuwona. Sikyawona. Weewava erinnya eryo Mpumudde. Kale ate waliwo era n'ebitundu weewunya erinnya lyagenda lyetooloola mpola ne liyingira mu bitundu kati eriyo ndowooza n'ekitundu kye bayita Mpumudde ate era kiri ku luuyi lw'eyo. Ekitundu gye kiri Mpumudde oba eyo lyakyalo nkiwulira. Kaakati erinnya ly'ettambiro lino lyatambulira ddala ne libuna. Olowooza ennamugongo gye babadde jjo si ttambiro? Lyali ttambiro. Kati kifo kya kusinzizaamu. Ate nno si bw'oge ye tuwagenze gwe. Nze asiinayo mujulizi. Ate nze sisaba abajulizi. Nsaba Katonda. Kuli kayo. Saabadde yanti. Gundi olw'omukaaga. Naye gye bujja nange nyiiza ogiyingira n'akubuulira nga tuvudde ku mpewo. Nja kwaniriza kubanga nze ndi mumu kubasomesa. Naye ffe tetwalinayo bajulizi tebajja. Ddiini yali tennajja. Oba oli awo twandibadde nabo. Nkyewuunya engeri gye batta omuntu ate n'afuuka omujulizi. Anti yabafuula paapa. Yajja wano 1969. Ogwo nno omwaka mulungi nnyo. 99. 69 alina ebyafaayo bingi. Paapa yasooka okujja wano. Eddanga okubira n'essimu tajja. Naye ku olwo yasituka n'ajja. Ate ogwo gwe nazaalibwa nze.
mu 69 1969 waliwo ne yakisizaamu omukonera ate n'oli naye n'agira kati kitegeeza ne bazzaako omulala kabaka kabaka mulungi nnyo nga gyendi kakati mu ntale nnyingi ze yalwanagana n'abanyolo yabattanga yeewuguma mu kire mu bbanga n'alyoka abakuba mu kire Air Force eyeba Air Force anti kakati yabanga mu bbanga n'alyoka tiriisa obusaale mu bana abantu bonna abalwanyi abanyolo bonna teyalina ebiwawaatiro naye yalimu amaanyi ag'enjawulo n'agamba bwe tuba tulina abantu abatambulira ku waya aye n'ogamba nti yeetaaga waya obatta kaminze balansinga gravitational force oyinza ogitambulirako kasita okola practice tuva wano tugisibe anti practice kati bw'okola practice osobola ogitambulirako naye olaba nti lwakuba nti tetwayagala kuvumbula oba bano abazungu baatukisa kitegeeza nti waliwo balancing olaba eggaali eyo givuga balancing the gravity nakino bw'okiyiga era oba osobola okugira okutambulirako mu bbanga Kibuuka bwe babeera mu lutawo ne banyaga obunyago bajjayo banyagayo omuwala yali anyirira okuteyinza kgenda mu sagambye UPDF yaleeta bakongo beeru nnyo bajja omulala najjayo n'omuggo tugire tufune ku bakongo kaakati bw'afuna omuwala omulungi abavubuka bakakati babayita babisege yafuna omusege ye muwala omulungi ennyo nyambala yefuula omuntu omusege obulungi ate buba buzaale kandi yafunayo ennyambala embi omusege giyungirabanoga oba omusege naye nga nyambala bwe bafuuwa bino bigundi bishisha bati yafunyeyo akasege kaakati omuwala oyo bamuyitanga Lukowe yali munyolo y'abaani erinnya lye Lukowe gwe banyaga nga mulungi okufa obufi kaakati Kibuuka nno kitaawe yali nga mubalagavu bamuyiwako amazzi n'oganywa era kwonna kugira ki kaakati bwe bamala okuleeta omunyago ogwo ye n'abagamba oyo wange mumumpe ataani gwe bawa Kibuuka yeerondedde tegwa omukulembeze bwodda mu kufuna abakazi olutalo lukulema kaakati lujja kumulema kaakati ojjayo muggo okube gw'omukulembeze ojjayo muggo bano bwe bajjayo abalala bano bwe bajjayo abakazi ojjayo muggo kaakati bwe amulaba omukyala n'amwegomba n'amwagala bw'amala okumwagala olowooza akadde kaffe tekatambudde tukomye ku Lukowe nga bakamuyingizaawo kale ate tufiiriddwa embaga oba oli awo manyi ne program tulina ogirekamu nga eringa yamugenga kuba waaliwo embaga osebo kaati baleese omugole ne mutakola mbaga badda ku sitwaga ate nodda mu mbaga kale ate omukwano kya butonde ekyawa omukwano kya butonde ate embaga si ya butonde omukolo gwa buwangwa abatuwuliza akadde kaffe kakomye wano kagenze tukomye ku Lukowe nga ye muwala eyanyagibwa mu lutabaalo ebunyolo musingo obudde bwe yali singo tewaali wala nnyo singo etandikira wano miti emitiyana emitiyana edda unawo baali banyolo beereere banyolo olaba Luweero nakyo lugu yali bunyolo si kigaana bwe tuba twatandika n'amasaza 3 waliwo akagga bakayita akayemba akali kasalirwe bunyolo yali ekoma kasalirwe bamanyiiwawo bwe yali ekoma kale no basuuboni banyabo Masaka teyali waffe teyali Buganda era owulira nnyo
ebyalo byayo Bukunda Bukonero biki nakwebite Aluweero Buluuli eyo Buluuli Kyaggwe ndowooza Kyaggwe yali waffe naye era yali wa Banyolo kubanga waliwo olutalo luno lw'amaanyi senga tuddayo emabega n'abamu abali mu bitundu ebyo ng'ate bika bya Buganda Banyolo basso ne banyama badde bawuliriza walungi okuva gye twatandikidde akutuusa akadde kano kenyini akadde katuli gye tukyali ku lugendo lwa malaaya manyi ogambye ani lukowe akadde katuli lino wejjukolera omukyana Nsubuga Betty waŋŋambye kooli nnyo era ogoberera waliwo abavubuka abali Kanaabe mwaŋŋambye amugoberera bulungi nnyo bali Kanaabe awe nateete maama w'abaana bange omukyala Kibuuka nabo bali kubeeranga kooli era ng'ogoberera n'abalamuli bayitirivu era akafufunya akagula mukono ne leero ndabika okubeera nga nange wano ngenda okubeera nga nsinziira ate nkuba empacca tunaddiŋŋana olundi kakati nno nze njagala oli yeetaaga omulimu ankubireko ku ssimu ja kufuna emirimu 07774 20 10 omulimu